Okulonda Abakulembeze. Interimly, Cindy abadde the president. Bucha Waikibenda ya stepping her down. Cindy took on. Yes. So for some good reason, the Batandise Enteekateeka. Gundi wa mpozi ani akulira commission wa Uganda. Wa Uganda yani Ronnie. Nengo no wawe Joseph. Kale wawe erinnya lirabidde lya omanye engeri gye batatu wakala batatulangirira nende naye nga mu kyonna kye kiri their electoral commission chairman tunnyonnyodde Enteekateeka oba if you are an artist and still want to take part of these elections this is a story you would love to watch. Soko tulage Enteekateeka kigenda kwetagisa ki Cindy asanyu asimwe eyayimbako asobola okwesimbawo asimwe Sara asobola tashibyeve wanji mkwano katsakata abemoze Geoffrey Jeff Ekongot is the chairman of the Electoral Commission of the Kalulu Association. Okay. But then so on, Kutegeka Okulonda, no killing of the nomination Okulonda on Moto kwesimbawo yetaaga okubanga member wa kuma wera member wa kuma wena kubanga weewandiisa oba tolina kaadi wena kubanga weewandiisa then osalawo okwesimbawo tulina kuyana forms okutandika ku lwokusatu muyite naye simba ajja kuzinona afune abantu 10 abamuyimirira abakakasa nti muyimbi abakakasa nti yakusobola omuntu ayinza obeera mu audience naga waliwo byemukukusa lwaki online lwaki not public olw'ensonga ne covid yavaawo eyandikiremesezza okulonda twasabye okusinziira ku budget kubanga okulonda kusaasanya sente nyingi twayagala okusooka twayagala tulonde kuno enkola ya ballot ya bulijjo ne tubalabalamu eggwanga lyonna ne mu nsi z'ebweru abayimbi abali eyo ne tubalamu ekibalo ng'ekitongole kikyali kito tulaba nga sente tezijja kusoboka nga ziringa nyingi netugamba nkola ki endala gye tulina okukozesa eyinza okutuuka kumu netugamba tulonde omutimbagano netugamba tukijja kubeera ku website ya kuma ate tujja kukolayo nekya SMS omuntu asobola okubeera nga newaba ali mu nsi z'ebweru era asobola okulonda waba alina akasimu kano akabulijjo asobola okukozesa era SMS nga onaakozesa mobile money n'olonda nze ngaokulira ebyokulonda mu kuma tuwulidde ensonga y'abanamawulire nga bagamba beetaaga okubeerako n'abakiikirira mu kulonda kuno kyenakereddemu nga waaliwo olwedde akiikirira naye nga okwemulugunya kugamba nti yali emirimu tagitambuza bulungi mu bifo ebibaddewo abadde taliiko ng'ekirowoozo kigamba nti omuntu alina kuba muyimbi naye engeri gye kibadde bakigumiza nnyo nze kimpadde omulimu kati okuddayo okutuula n'abampa omulimu guno ye police board ya uma okukitetenkanya tulabe tukigusa tutya tulabe nga ekyo ekirowoozo kikwatibwako nga tekikomaawo tulina okumanya nti etegeka okulaba nti okulonda kubeerawo ekoleddwa abalina obikola bateereddwawo bali abayinza okukyakanya bavudde mu office era leero ogubadde ng'omukolo press conference eno kusiibula bagende then ffe batukwasa emirimu gyaffe ffe tuzze n'amazima tuzze n'obukugu kwenshuwalinga nti guno omulimu gutambula era kugenda mu maaso tegusumbibwagadde so bino ebyokuteebereza nti bamulonze baani ebyo byabulimba oba byakuteebereza si bituufu. There you go. Oyo nno yabakama wa uma yagenda okutaking a charge. Pozi aba ejao namwe tubakubiriza nti tulina abantu agenda tula ku committee abakulira different gundi. For example, tuyina cameras delegation twagala abagendo chiki aba cameramen. Yes, twetagayo editors forum. Twetaga bonna bagenda babatuka ku committee bakikirira abantu bano Enteekateeka zina bali mu group nazo muzettanire mulonda abantu bama bayinza okukikirira batule ku kakiiko ka Ejao Entertainment Journalists Association. Okay, ate musonga za uma